The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the Newsroom, omukutu semakutu ogwayiwayo kukuwa ensonga semasonga ate nno zetukutuusaako mu budde n'ogenda maaso n'okubanga ozifuna. Eyazirwanako eyali nfanfe wa General Museveni era ng'abadde mu bifo eby'enjawulo ono nno bangi mumutegeera era be basajja empagi Luwagga abo nno abaali mu NRA National Resistance Army eyagenda maaso n'okubanga efuukamu NRM Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Fukamu NRM National Resistance Movement okubeera nga mannange enywerera mu buyinza simulala ye Alhaji Nadduli ono nno avuddeyo nayabulira oba nanabira mukama we era nfanfe we General Museveni mu maaso namutegeeza nti ebibi byokoze bingi naye ekyokuwamba banna b'abantu n'okubasaanyaawo nedda era n'ategeeza nti tojja tukululira mutabani wo muhoozi omutusibeko mbu abeere mukulembeze waffe ekyo apaana biki byasazeewo nti at least oba oliawo ayimirira emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mbikuleetedde byonna byewetaaga ogenda maaso n'okubanga omanya nze nno kyenkusaba kimu kyokka mu bwombeefu obw'ekika ekyagulo video soko jimpere like bw'ogiba like ojjaba onkoze bulungi ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe munywanyi agenda maaso n'okubanga ongoberera nga gwe munondi gwe ogusoosa okulaba video zaffe ogende maaso n'okubanga osubscribinga okone mu kadaawo okagye personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna zetukuteerayo awo wennyini nzikiriza nsooke ku videos neno ziri bbiri tuziwulirize then tugende mu mboozi ya Alhaji Nadduli. Frank Gashumba alina wano kyagamba tusooke tumuwulirizeeko kati nitweyongereyo. Twaswadde mu kuziika babu luzungu nga lwe lukola Tulina limi lutugatta. Tulina limi lutugatta. Tuli mu kuziika babu empigi mu Buganda twogera luzungu. Kitegeeza bannampigi abatamanyi luzungu tebategedde kigenda maaso. Twetaaga olulimi oluniting Abaganda, Abacholi, Abateso, Abanyarwanda, Abanyankole, and that's Swahili. Ngabwolabe Kenya Swahili. Ngabwolabe Kenya. Frank Gashumba gamba ali so disappointed okubeera nga Uganda terina national language era ng'agamba nti oba oliawo kyetaagisa okubaako olulimi olutugatta oba okunyiikiriza ddala olulimi Oluswahili. Ebyo nno bigambo bya Frank Gashumba endowooza tujja nnenya bakulembeze oba oliawo n'ebyensoma byaffe engeri gye biri wansi y'ennyonnyini ddala nti lwatebwako nnyo sira ebyo byo bimu ebituli. Abasajja bano bagenda maaso n'okubeera nga bamala okulya akasente ga gavumenti ne birabira nti waliyoko n'ebibi ebikolebwa ebyagala okwogerwako oba oliawo bigende maaso n'okuba nga bitereezebwa. Sooka owulirize Munyagwa. Otuuke Mulago Mjaita Referral Hospital, what they only do is diagnosis. Tebasobola kuwadagala. It's a center for tiadimi. Badde njala bo prevailing corona. Nze bw'aba ayogera nasirisi. Tuli mu kupokopoko. Okubanga Mulago, a National Referral Hospital, tesobola nakuwadde Panadol. I took my son in Mulago. Yafuna convalescent. It was last month. Ne muddusa ne banga doctor nanga mudduse Mulago basika nkoleko CT scan zayisa omunana gwa kiro. Ne ntuka wallahi billahi tallahi Mulago CT scan ne bangamba honale butwandikuyambe ne contrast omanyi bulira abantu bamukozesa bakuba ekifaananyi ku mutwe then waliwo erangi gye bakuba mu musowa etambule badde bakuba ekifaananyi ky'okubirwa laba omusaayi wawe ogusikatira ne mugamba contrast yava bamutunda wali ku Bombo Road kwa abatunda ebintu bya labu fe yatugwako a National Referral Hospital. Nti olwaleero ne Mulago oyinza okubanga something is rupturing in your brain. Otuuka ne bagati tugenda kukola ko CT scan. A National Referral Hospital. Eyo nno embeera etuuse ku bantu bangi nga bwe bagenda mu malwaliro oba oliawo babawandiikira madagala. Aba victim tewadayita myezi ebiri naye sijja genda yeeyo ajja kwebaza abasawozi abambeerera abangu ne mukola ku mulwadde wange ne mu mbeera eyali ey'okubanga eddagala ndigula naye at least
ekyo nno oba okiweereddwa naye nga bino bye bintu bye twogerako buli lunaku lwafuuka luyimba. So I think I won't comment much about that. Let's go into the story directly. Ebigambo bibino Haji amanyikiddwa nga Nadduli ono nno bambi nga yakamala ofiirwa mutabani we eyali enjasa biggu Jakana Nadduli mu mbeera y'emu naye yeekyaye. Wuliriza kati ebigambo byayogera tubiwulirize. Nga Museveni mubi. Yes mubi. Wanji? Mubi. Aji dambu bulungi mpulire. Nkugambye Museveni mubi. 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 Kubamu kubawangu kifunulidde basibidde abaana baabwe. Ne batalabanga ku mulamuzi. Awo bayinza okumuyita omulungi. Baba babi. Abamubi. Abamubi. Maaso gaabwe. Mu maaso gaabwe. Abo bwe yajja mu buyinza mu gavumenti yaabwe yaliko. Be bamutunuulira ne bazzukulu baabwe bamuyita mulungi. Abo abalemeddwa okuyisa amagendo gaabwe nga babadde bagaagala era nga baali bagateeseteese banakugamba nti mulungi. Kakati ate bw'onoddayo ojja kusanga abalungi nga bagamba nga nze benkugambye nti nze kennyini nze nasooka okwaniriza ne kabaka mu nsiko wano ne mulambuza ebitundu ebinunule nga tutambula mu malungu omwa emiti gyewese giti gikuba mmotoka. Gwe emyaka 5 nga tewayasa luguudo teryaziba kinnya. Ekya transition mukirowoozaako okukyusaako obukulembeze tuleko mukulembeze omulala mbukyusa ate transition ugamba nze embeera gye mutaddewo kirisa abavubuka okukyusa obukulembeze gyogereko. Musajja mukulu ono Nadduli agamba nti abantu abatunuulira Museveni mu perspectives ez'enjawulo oba mu biti ebyenjawulo bamulaba obubi bwe. N'agamba nti toyinza kubeera ng'olina abaana b'omuntu we basiba ne batagenda mu mbuga z'amateeka n'osigala ng'oli akyagamba nti omukulembeze ono mulungi aba mubi. Abafiiriddwa abantu baabwe nga bafiiridde mu bintu ebyekisiro oba ebintu oba oliawo ebyekisaago n'okubeera abamu batomeddwa abamu bakubiddwa amasasi mu bintu ebyefaananyiriza bwe bityo tebasobola kubeera balungi wadde akamu n'akeddagala. Omanyi ng'omuntu omukulu bw'abanga ayogera omutunuuliranga nnyo ku face ye facial expression n'owulira ne kikiri. Ono omusajja ayogera y'omu ku victim yafiirwa mutabani we nga mukulu akuze. Y'omu ku basajja yafiirwa abaana b'abalenzi by the way yali asigaza Jakana yekka abalala nga bawala basigaza I think so bwemba sirabidde. Kaakati ebigambo binabyogera naye ye akyaliwo akyalina okubikkakokko ebimu naye akugiddeyo hint n'akugamba gwolowooza omuntu afiiriddwako we oba gwe basibidde omwana ali mu kkomera nti bamukwata lwa byabufuzi kati Machete ddala akola kyeruzira Bobby Wine bakola kyeruzira. Gwe mama wa Bobby Wine kugambe nti omukulembeze aliko mulungi nga yasibya abaana be bali mu makomera tekisoboka. Awo nno omusajja ono byagezaako okubanga akunnyonnyola. Wuliriza aba NRM n'abantu abifaananyirizaako bwe batyo abalina endowooza oba oliawo ey'enjawulo balinayo ko ekiseera kye bagamba nti wano we tutuuse endowooza tukyuse obukulembeze. Wuliriza ogirabanga weeri gireete tugivumirire. Awakanya gwe basiba edi mutwali mu kkomera bakubi bakyagulanye bali mu kkomera abantu bafa olw'ebyobufuzi drone zifuuse zi drone gwe ebyo birabanga biteekerawo embeera omuntu okukyusa obukulembeze. Ebintu ebyo si birungi era tebiri part of the democratic measures. Naye ate waliwo gwe wennyini ate bw'okyeyitira bw'osukka n'ogamba nti kakati gwenga noga nti ayeya gwe kati nga bwe tutudde wano omusajja n'ava eri n'akuba tululuyi abantu obodde abaakutya obodde bw'oba olina amaanyi nawe muddize eŋŋuumi kakati nabaana abavubuka newona ewange mbayita ne bajja nimbaga nti baana bange politics tebamuzannya bwe batyo era obuyinza tobujjamu lwa ngeri ng'eyo aira ku bino londako kyoyagala b mwekuŋŋaanye mukole ejje kubanga naffe twekuŋŋaanya ne tukola ejje
nitufuumula gavumenti ezo ezajja zeteekawo ku bukaawu nammwe mukole ekyo owulira amagezi gabawa bano abasajja mubeegendereze nnyo wulira statement nti mbayita wano ne mbagamba nti aidha mukole ebintu bibiri ebintu ebyo bibiri byebiriwa aidha mukole gye oba si ekyo muddeeyo mu bantu musomese abantu bwe mumala osomesa abantu bategeere ki ekyokukola naye agambye nti ebyo ebikolwa ebyazi drone eziwamba abantu ne bakwata abaana ne babasiba that's not part of democracy kakati omusajja akugamba ekituufu okusinga ku ekyo ye kyagamba onoonya aliruddawa njagala tujjukire statements ezaakolebwa General Kasirye Gwanga yagamba Bobi Wine mulabamu obukulembeze ate muntu wanjawulo by then nga Bobi Wine yayingira Wings Parliament ali mu kuvuganya ekyaddondo East era Bobi Wine bwe yamaliriza okubeera nga wangula yagenda n'amusinkana General Kasirye Gwanga ne banyumyamu era ye n'agamba alaba Bobi Wine okujja ku bukulembeze obw'entebe nnene naye n'agamba simuwagira 221 naye 226 ngenda kuba mabega we muwagira lwaki yakola statement ezo kati ono ye akoze statement yegamba nti ntera bayita wana abaana baani eyo question mark ne mbabuulira engeri gye batuwalamu obukulembeze nti either mwekuŋŋaanyaamu group ne mugamba kamuyingire ensiko oba it means that omukulu ono omanyi bagamba you cannot throw the government when you are outside it but the only way to throw a government ngoli munda moyo oba ebyo waliyo bitegedde kwera ng'obiraba so ebigambo bya Alhaj kankwe bino ng'ayogera ate ku General Muhoozi ng'agamba Museveni tatusibaako nnyo mutabani we nagenda maaso nakubeera ng'akisussa wabula kyabaakola kibeere ekintu kimu kyokka kiki ekyo kyamutegeezezza kyamugamba awo nno wennyini wenjagala kugenda maaso n'okubeera nga nkwera video eno wabula njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu tukwasa bizinesi yo ate tujjagiranga butereevu nnyo nnyini ddala buli omu nno ate tube nga tubaako we tweteeka nga ffenna abaana ba Mutebi awo wennyini kankuwe video eno ogiwulirize aje kitegeeza gwe nawe okkiriza nti Muhoozi waba asobola kuba president simulinaako mbojjanyi naye nga si kitaawo yamutukululidde ku kaliba amututeekeraawo bino byoliko ekitegeeza taata yagala okuleeta omwana amaanyi ago agajiibwa Muhoozi talina manyi gabeera president ate yabadde nkugamba maanyi ago gano gali mu kukozesa gundi hedi mutwe ate ali mu basement zange agajjawo ago ye CDF yakulira amagye ge mateeka sooka ombuulire byonna ki Meja General Katumba naye yaliko muntu yaliko ku basement sizaba bateekayo bameka musina gwe namanyi ngawale nnyo kubanga tiyaliwo singa yaliwo mwali wadde wamumanyi kano n'olwekyo owuliriza ebigambo bya Alhaj byayogera bwe bamubuuzizza alaba element yonna ey'obukulembeze oba General Muhoozi okufuuka president yagambye bwe biti simulinaako buzibu bwonna kufuuka ne singa kitaawo aba tamutukululiridde omanyi okuba kuba omuntu agamba bamwagala batemwagala ono ye director wa company ono ye managing director agenda obbakulembera oba mwagala batemwagala ate taata yayogedde taata ye CEO era mukkiriza bukkiriza nti owaayo mukulu wavudde mu ntebe agikwasizza omutabani kati ye agamba mwe bwe muba temubulaba ebyo gwolowoozagana amaanyi agajjawo ag'okugamba nti kambateeke mu basement yange mbugundi nze mwina n'abuuza walabakokko bamuntu nga bukola ebintu byebimu abaali babaddeko ba CDF
newankubadde abamu bakozesa statement Lumumba yakozesako statement egamba nti bali babikolanga abamu bye bakolanga mu busirisi yali wayiswa mufumbiro but ono ye byakola abikola mu lwatu oba oliyawo mu kaseera ak'oluvannyuma omuntu wakola ekintu mu lwatu nga tamanyi kyekiba kigenda okubanga kimulabisa kati wuliriza bino ebigambo biwulire bulungi wuliriza Alhaji omwana okusikira kitaawe si kipya naye kitaawe talina kuba na mukono mu mwana kumusikira kumukulula lwa mpaka negwe wawerekedde owuwo aje empapula n'oli muhoozi bamuwerekedde kujjayo mpapula to identify him ti wuuyo naye ono naye agenda kujjayo mpapula nedda njawulo weeri so aji guno omulembe gwa muhoozi okubeera nga ayagala bwa president gw'omukkirizo bwa president abutwale naye nga tebamukuludde mu kumutwala mu ntebe ate bamukuludde bukuluzi bwabusobola gw'omutunulamu yasobola okuba president anti kakati kubanga sinnaba kulafuna kyakulabirako buno bwa CDF yabuyingidde ggulo naye senga abaddeko wano baali bamusoose ne bamuwa obwa minisita ne bamuwako ku bwambasada kwegamba ebyo bandi muteeseteese baali muteeseteese those are the organs of the leadership zoyina okutunuulira esebo singa alina waatambudde n'atambulako nakola history naliko wano nange nfuna okugeraageranya bwe yali ambasada egindi yakola bwaki yakola omulimu mulungi nnyo bwe guti bwe yali minisita minisitule yatambula yagitambuza buki bulungi naye aliddo wali dduma nti so gutunalaba biitezo okuba tolina kyasizokunya siinaako kyengeraageranya aji mulaini y'obukulembeze kati nga mwami Museveni agenze kubuno obudde tuba bakusonga mu bantu mulimu bantu tulaba tulinawo bakyagulanye baani mwe mulimu baani kaakati ate okupointinga bwe kityo oba omwendenja linze ebigambo bino bikulu nnyo nnyini ddala omusajja ono akutegeezezza nti awo omutabani w'omukulu waali his dormant manye ekintu ekiri dormant ekintu abanga takola nga statement kijemba nkozesa kanjireke okitegedde naye akulaga nti singa babadde baagala okufuna omuntu ono abeere omukulembeze omulungi bandi muteeseteese naye ye tateeketeekeddwa kyovulaba ebifo ebimu byalimu abikolamu n'abikozesaamu n'okusukkuluma ku maanyi ge bwe yandikoze oba engeri y'abavubuka gye tukozesa bampaane bitya bino ebyokukwata abantu n'ogamba nti ono omutadde basement yange oli nja mukuba amasasi ono nja kumuwanika oli nja kola bwenti ono ye nadduli agamba kyebandikoze omwana bandimuwadde ministry agamba kale katumukwaseko ku ministry ya defense ngeyo tulabe bwe binatambula katumukwaseko ku ministry ya education tulabe ebyensoma binatambula bitya oba ministry yonna tumuweeko ku bwambasada egindi tulabe international relations ngeri ki gyagenda okubeera nga abikwasaganyamuko ne diplomacy awo ne bateekateeka omukulembeze nti bandigenze omuteera entebe ng'oba oliawo weewaawo nga yoyo omutuufu wasaanidde naye okusinziira ku Alhaji Nadduli agamba mu kibutuufu omwana simuteeketeeke ekimala era tannagwanira ntebe ya ggwanga newankubadde interview abadde agezaako nnyo okubanga amutomeza amugambe yaani gwalaba nga asobola okusaana okutuula mu ntebe n'agamba ndekaamuko for that I give him a credit ng'omuntu yenna akyagala obulamu oba olina okubeerako ebintu ebimu byewerekereza n'okubeera nga olowooza ku statement zaakoze zirenga 2 oba 3 Kalierike yabagambye nti ne bano abavuganya mbayita ne mbatuzaano ne mbagamba nti obukulembeze tebabutuwala bwe batyo either okola bwoti oba bwoti eyo statement yasindikachi he's also yearning for change naye ayinza okuba enkyukakyuka gyalwanirira nga si ye wabula nga y'abaana be n'abazzukulu be butya bwe banaaba kubanga mu butuufu Nadduli takyawezayo myaka 4 akaddiye naye agamba nga naffe bwe twalwana abaana baffe balungi n'abaana baffe balina okubeerako obulungi ne bazzukulu baffe oba oliawo ng'alaba
waliwo ebitatambula bulungi. Mmwe mulowooza ye musanyufu nnyo ku ngeri mutabani we Jakana Nadduli gye yafaamu? Mbaagaliza bye munjagaliza tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.